Ebyewunyisa tebiggwayo mu nsi. Olwaleero nkuleetedde olwazi luno olufaananira ddala ng'omusota. Olwazi luno lusangibwa mu Thailand era nga luyitibwa Naka Cave, ng'obunene bw'olwazi luno lwakolawo engeri y'empuku. Buli alutunulako talema kukkiriza ngero zirwogerwako, anti okusinziira ku bantu ababeera mu kitundu kino bakkiriza nti olwazi luno yali muntu eyakolimibwa n'afuuka omusota, oluvannyuma n'afuuka kye tulaba olwaleero. Ebintu bingi by'otunulako ne bikuleetera endowooza ey'enjawulo ku butonde n'engeri Katonda gy'atondamu ensi. Wabula waliwo ekigambibwa nti ebintu ng'emiti, ebisolo, waliwo process bisobola okukyusibwa okugeza ogubadde omuti ne lifuuka ejjinja oba ekibadde ekisolo ne kifuuka ejjinja. Kati nga kigambibwa nti kye kimu ku kintu ekyatuuka wano. Wabula abantu abamu bagamba nti olw'enkyukakyuka y'obudde, omusana ogwaka saako n'enkuba n'amazzi agakulukuta ge gaaleetera okusalaasala olwazi luno ne lufaanana bwe luti. Naye ate abasinga bakiwakanya kino nga bagamba nti tekisoboka olw'ensonga nti tewali ngeri yonna embeera y'obudde weyinza kusalira ekintu bwe kiti ne luggirayo ddala sheepu ey'omusota. Ekituufu kyo kiri nti abantu abamanyi ebintu ebituufu gye bali, wabula bitono nnyo abantu abasinga bye tumanyi ku nsi, ng'ebisinga tusigala tubitunuulira nga twebuuza engeri gye byakolebwamu naye nga tetusobola kutegeera kituufu kiri mabega waabyo. Gwolooza kino kyali ki? Ekyo nkikulekedde. Wabula nga mmaliza gw'abadde ne ssente zo ng'onoonya ettaka ly'ekyapa w'oyinza okulijja mu bantu abeesigwa, ojja kunkubira oba onsindikira emesegi kwezi ennamba z'essimu tusobole okwogera, nsobole okukuyambako okufuna ettaka ettuufu mu bantu abatuufu oleme okugwa mu bafere. Kwebaza olwakadde kowadde okulaba eno vidiyo era nkwagaliza ekiseera ekirungi.